Kiriza Honorable Mbaraka nzize uwo hajo no njamu genda kedda kubanga be bali bakutaba sibe bafe mukuru Danstan ne yanziza abatulaba mbalamusiza ne yanziza okundeta ne pano kundeta kupana engundivu weti pana enyuma nyonga abantu abaliko yebogera babitegeera waliyo olumunga tebabitegeera asibwe ngambi siba ngambi kwa bakyogera naye nyumiro nyonzo okutula n'abantu abagezi kyekiri mabega wa ensonga ezigenda maaso kubasibe ekisooka bakiriza ate batwayiza ate batukaka tusasira abantu bebulambuli abantu ettaka lyababise abantu kye basuba mu 100 tebanalabika bakanyurulayo emirambo ba 13 so Ministry of Disaster Preparedness tugisaba eddukirira abantu abo bagala bayambe bajje abenganda zaabwe abafudde n'abantu okufuna bebegeko oluba kubanga enkuba ekyafudde enkuba nyingi ekira Danstan kanzire ku mulamu ogwo kyannaku nnyo nti President Museveni byonna ebyamutwala okulwana mu nsiko byeryanenja ba gavumenti za Amini ez'abandi byonna bikoze abimazeeyo actually naayitawo n'okuyitawo nti ekisinga okwennyamiza nti ye President Museveni yagenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti eyawangula akalulu naye teri yakwata ku bantu be beyaleka eno beyalekawo ino bazadde be lwakuba Mukama Katonda yabatwala saa kubogera mannya bati bazadde be ab'enganda ze newaabwe erwakitula tewaliyo genocide yagwayo nti oba gavumenti ya Amini yabuzaawo abantu gavumenti y'Obote nti oba yabuzaawo abantu abawera abiri oba ki no President Museveni yasanga ab'enganda ze kitaawe ng'alunda nteeze musajja mukulu nga tewali nakyali kyamutuukako musajja mukulu ali kukyala akola bizinesi ze Mzee Amos yes naye nga mutabani waabwe ali mu nsiko ali ku magye ga gavumenti atirimbula gavumenti yawangula akalulu nga ye teyakwata na kyakubiri kyabanja gavumenti eyo tekiriyo kakati y'omuntu y'omu yasobola okuyekera gavumenti abantu be ne batabakwatako kati y'omuntu y'omu gweokuyimirira mu Nyagwa nga wano ku TV n'ogamba nze simuwagira oguba musango gwa Nagomola treason treason oyinakangaayo Alan treason kukwata terrorism ne bakasukako kifayiro ne bakuswaza ku bukono oswala abaana bo ne bakulaba ng'omutemu buli omu n'akulaba ng'omutujju kigambo kimu siwagira NRM kakati oyo simanyi bw'oyinza mugeraageranya n'Obote kubanga Obote yali waakiri n'Amini yali waakiri njagala kuwa ekyokulabirako Danstan si baana bokka nti buli muntu yenna awakanyiza gavumenti ya President Museveni atanakigwako ffenna tukeesa lukya tubala nnaku bala no you keep on olaalukedde nogamba alhamdulillah lunaaziba alhamdulillah lunaaca njagala kuwa ekyokulabirako omusajja mukulu Dr. Besigye Besigye okuva lwe yatandika okuvuganya President Museveni azaapatikibwako emisango gyonna nga gya Nagomola patikibwako rape wakwata omukazi kotunegate mwina bujuli tebirimu bino bya kiralo mwina amanyi mwagenda mbuyekera wagenda mbuyekera mapiara e Congo namukwata ne muganda we nafiira nayo ojukira bodyguard PA we omugo bakidnapping na batwale Congo mugumya Sam namulimbya nti bade batandisewo ekibina kwakolaga nti Besigye muyekera oyo musajja kabyuzi yagenze kulonkinga katabo tyatoge oyekedde otukute ne mundu yaga kujjako gavumenti kugamba omuntu nabeera ate nga omusango yazza bambi gumu kwesimbawo mirundi ena nga wangula akalulu ne bamubba omusango wa Dr. Besigye gwe yazza ku mulembe guno gwokka kwesimba mirundi ena bano bahawula nerwana ni bano babata kimanyi oba kimanyize kankuyambi mwawangula nga tiimu yamwe balina ogijjamu omukka nga balina okukwatamu abemba zuuru balagireko abalala mubasomesa olwekyo tuyita teaching aid okwata ekintu osomesezeko abaana so they were teaching aids oyinza okukwata nti this is a phone nogyeta physically this is a phone hako ginyiganyiga nobalaga akusonga mugoso okubasigale ne bagamba kati oyina ofuna abemba zuulu olaga abaana nti abaana abasigadde nti mulabye yalidinze strike emigo gye tumukubye agwe muyita kamenyo wammwe kati bano yali teaching aid kulagirako balala nti analeeta embazuulu yamanyi naye okuva ku kyabano olaba bakabota ddanga yona kuwulira mu nsi
Yede kufuwa filimu. Yede kufuwa filimu. So kyanaku nti tusobola omuntu okusibwa olwokuba tawagira gavumenti ya NRM. Kano sanga munyago wano mboli muyekera. But kyengezako kulaga nti kyanaku owekitiibwa president ekyandibadde akituwa nti ekyamutwala mu nsitiko kumpi abantu half a million ne bafa yandibadde agamba leeta eddembe lyenzikiriza mu byobufuzi sobola okukkiriza mu kyoyagala. Yes. Kakati abaana bano bonna abo abaana bali eruzira tekuliiko nti mutujju tekuliiko ki. Gwe besiso ijja ogamba nti bonna gamba nti abamu oba nti osuubira. Poza abamu gwe tobamanyi. Waliwo naawe sense zolaba mu muntu alina anyway naye nga waliwo omuntu gwolaba kati ngaowesegirinya honalebo segirinya nziye nkulira mu mikono. Yaliko ADC wange AD wange okumala akabanga. Waliwo emboozi gyonyumya ku muntu olumu nenseka n'okuseka. Omuntu atasobola kusala na nkoko bw'ataatemeko omuntu omutwe ebiboozi. Naye kyenkulaga nti ekyo kyonna ekireeta NRM lacks tolerance obugumiikiriza. Ndowooza omulaba RCC ono mukwano gwe ne kati yalumemba because of enjogera awulira ne bino siina awulira ne wono siina nakubaawo. Can you imagine? Naye ng'ekinuma bino ebabikola President Museveni kyesiri musonyiwa baamini tuyinza obasonyiwa nti bo balinabo amagye gaabwe ne operatives nga tebasoma. Nkulayirira eno gavumenti yesinga abantu abayivu mu East Africa gwekikoleko research abasirikale abakibona n'abayivu highly schooled wano tulina bagenerals abalina PhDs abalina naye ne mubanga ekyo temwakisoma nti mu multi-party dispensation ogumiikiriza banno mukulu ono senior journalist ono negenda nga takuwadde lukusa okubeera ali ebutambala genda kulumbe nga takuwadde lukusa owulire ate oba owulidde nga takuwadde lukusa naye akimanyi alina obuyinza obumpa olukusa nze ogenda ku mawuledi ebutambala naye mutegeke mawuledi alabeko ebyobufuzi abopozisoni nga bataano olabe piraawo bwatamuyiwe. So that's it. Ninga musajja muyivu nnyo kyekitunyiiza nti singa babadde bali basajja baffe bapimanga ku bifuba ne bayingiza amagye tetwandibanenyeza naye bano balina degrees masters degrees kyekitunyiiza. So bano abaana saagala muntu yenna abanenya bwe bakusiba mu ngeri emenya amateeka honale baalani ne baggulawo akaduukulu nti gwe fuluma wemusenzi toka tosobola kubuuza nate muntadde mu tewaguza nti olina okusigala gwe tebakusibangako kozi maama kozi mwe muliba okale tebakusibangako maama tebakusibangako sijja kusamwasoma na bigambo naye tebakusibangako danistan naye baba baali bakusibiriyeko nga bakusibira bwereere teri kintu kikubanga kukomera tebasobola kugula kaduukulu nze danistan kuwa ekyokulabirako teri kintu kibinga kusibira bwereere nawulidde ekyembuuzizo ono bamusiba bwereere bwe bamutababe bagamba tebamukulisa baga wavuddeyo otya balalu bino ebyabwe ku nuupu birala bano nakugamba ono alina kyatakugamba nuupu eyo mu kampala ebizimbe ebikuba nnyo abantu abazimbi naye teri injiniya yali akubidwa kizimbe otegeeza ki injiniya yabamuno mu kizimbe temuli seminti tayingirayo nnyo bana baana buwiribalo bebayingira kati bano nuupu tebagimanyi bayinjiniya bamanyi ekiri mu nuupu bana babuwiribalo ekizimbe ebyabano birala sagala kugenda yeeyo ntwalayo kati kyenjagala tugende empola njagala kutegeeza nti kibi nnyo omuntu okusibira bwere nze natwalibwako endorwa prison singa kubulira entwalibwa gye natwalibwa okugibwa ekampala okutuusibwa ekabali mu drone ng'osaba katonda nti walanzita nve ku nsi tomanyi gye bakutwala tebakugambye tukutwala eno bagenda bagamba agaboozi batumuttire wano batukole ki nogaba bannaye bakutuusa prison ng'ogirabanga eggulu tibanaye amiina mponye nze looya yajja asabe beiru nga njala mugwa mubulago ne bwagwanira kugambye nti njagala beiru sajja baninze bwera osaba beiru leka ngende mu prison naawe bwe nalaba tata ya prison nga bantaddeko empingo baginninyisa nalinga alinnya ebbaasi ntwala mu ggulu nagamba amiina kangende eyo naye nga lwaki omuntu abeera nentuuka nembonaabona nenkola kino batukana ate olina musango musango tugugobye tewali naye lwaki ompisa mu toki eyo yonna. So abaana bano future zaabwe balina future
omukase okukkiriza omusango gw'atazza kigambibwa kigenze ku record kigenze ku record convicted no okimanyi bino togamba kigambibwa court ya semateeka yawa locus class decision negamba constitutional gundi court martial ba civilian tebawolezangayo tebalina kuwolezaayo negamba ekote sinetengerevu ina kyekubiira musango akabazigulu kagenda ogusome negamba abakamanda boolaba chairman n'olukiiko lwe b'abasirikale abali mu kusavinga interests za mukama waabwe kakati tojja kutwala civilian nze munyagwa sirinyankuwadde mu mukyaka ontute ku pano y'abajeno mukaaga bampozesa ona bwabuuza kino prosecutor kano nera ajja kugambugambi ebyo mbasigadde emikono gya Katonda so naawe olowooza bano baba balanga bwemage era bakakiddwa okukkiriza ayina okukkiriza kubanga omutute mu kooti etali yaba civilians kiringa Dr. Besigye is a civilian kati omutute mu kooti ey'abamagye anti okimanyi kigambibwa yalina pistol 2 eyiye neyobedi mu Uganda Kenya mu Uganda Kenya kati ne pistols za Uganda UPDF za UPDF tetugenda mu binyusi bya musanga bobirese bamusanga nabyo omukulu agambye Dr. Besigye si kituufu kyemwogera is a retired colonel civilian awedde emirimu bana bomunyagwa nkuvaako naye kakati nga maliriza yakunda kukyawona lebala nikyagambye yes abaana abo buli ali mu kubakozesa ebyo Katonda toli wantidde Katonda kubanga oyo Muhyiddin mani Muhyiddin yabadde ku TVM n'agamba ffe twabba obululu natikinga obululu ma milioni meka twabutikinga oyamuzana ne President Museveni nkubulire ndeetaaga rehabilitation tulya n'omutwe simutereevu can you imagine such a person nyina akugambya I feel nyina I'm mentally ill kati kigo kyatambuza naye yakoze bulungi okubata and president teyakoze bulungi kubanga yabasibira bwerere abaana abo okuteewa kyabadde kirungi naye togamba nti president yakoze bulungi senga teyabatani ekyo kirala munnaaya senga teyabasonyiye ekyo kirala te munnaaya teki ate wandikoze eki naye kyenkugamba okirungi okuteebwa kyabadde anti ono kakati yagezaako kutendereza president akwatidde abantu obwerere ate ogamba kiringa bwanakira kumanya nti Besigye muyimbu president yakoze bulungi ate bwe yakwatira obwerere ona bukyasa omushana gukomakaawo nsonga z'abantu bano wangisema nkulu busuulwa Katonda wamaanyi Katonda wakisa kakati bano these politicians the actors abali mu Buganda ate abawakanya mukulu Museveni boogera nga batabadde wano bwanga boogera olaba nti either balimba bagezi nnyo because balimba ate ne bakkiriza obulimba bwabwe you lie to yourself and then you believe in your own lie you must be too sharp anaata aliwo mu kaluula ako engeri population gyali charged ebigambo byayogerwanga ab'ebyobufuzi wano waliwo atera kubibalatiramu naga tosobola kuyita mu kibuga wano ng'oyambadde yero kati gubeera musango okuwagira candidate oli owa yero so kati n'obeerawo n'abayina eddoboozi ery'abamaama naye mwana gwe naye munyagwa calm down by the way ne munyagwa nze nakimugambako jjo wano yes you are hurt but relax kakanako baraka haji nalikoze ekinyonyi no I'm not saying you are wrong wasanga ntega boom what no ngama munyagwa bamugamba nti Besigye abuze what natanga okukankana bwenda kutola nga kakana nti omanyi ku Besigye oyo taterera nga no relax because manyijo wabwerawe ekiriyo ojja kusinkana head of security RDC roga yemwe omwabye and ekikudirira kirala relax calm down so waliwo abazadde abagambanga abaana ne baana mmwe
banda mwe remember I even used that word here nga omuliro guli waggulu omuzadde bwagamba naye Lwamushana gwe bwoba oli mwana ategeera weesikamu katono webuuza n'embuzi by the way waffe embuzi bw'ogigamba wali eddoboozi lyokozesa neeyimirira kyebadde genda okukola okwona kulya ennimiro z'abantu n'ekyusa n'ente batwana ng'ebiseera ebyo tosobola kwogera ku bavubuka because baali babajuzizza bakuba abantu ku nnyimbe you remember bakuba abantu ku nnyimbe kasi tojja nga tubakanya naawe nga ate nga babikola ku TV but the state baali ba side kyao Kyagulanyi gangsters of Kyagulanyi the state ate si bwekola yo tegamba mwana gwe tegamba naye kakkana. That's not how the state operates. Waliwo ensolo nakikolako embogo the buffaloes zirya neba mumoloka ninjiragiramu nizintunulira bwezi nisigenda mu maaso okunokulya. I think they looked at me and said but waliwo ensolo gyotakola ekyo ng'engo waliwo kyokayo neekugira. But even dogs know ntenongo tewemosamosa. The best is to take off. So no, and you know imwe ababadde ma inciting a population mumanyi character gwe mu inciting erako population bwasalawo okuvaayo mwali mukimanyi okumanya nti mwali mukimanyi na kino kye mwali mwagala mwali mabwe tunasitula abavubuka nga bamaze okuwuuta enjayi zaabwe ajja kubakwata then tutandikira you have arrested political prisoners. So gangs is a music tobala yaba alien skin uli anerinye uli amanya yako ye Patrick Mulowana ya stage ati seganye ya stage but bwabanga muwalanga gali ku stage tosobola kumwita Nyakishiki kati goto ina gomanyi gwe bayita Ruhembo gw'enzura twali wayina erinnya lya stage gwe bayita Ruhembo gw'enzura tumuwulira byakola boss tola nkatenga we mukaba byakola agamanya waliwo erinnya lya stage tyakuma muliro gwa nkuba nozo muwulira abantu bamuwulira akankana so kati newesunga omulaba kati gwawanjagadde omwana womuyita amanja bwe gatyo kakati the abo abavubuka abo bali mu music ola engeri gye bavuga emmoloka bawo balumbye eddwaliro bakubye kati bwe bayingiza mu byobufuzi ne bayingiramu with that kind of mode basobola okukola ekitakoleka bayina ku population eno egenda ku kirole ky'amafuta nga kigudde ne batandika okulutinga amafuta nga waliwo n'abagamba mmwe gagenda kubooca by the way tugira twanguya nga tegana bakola kutocha noli nga akwata video nga nateraga boche linda ku that's the population you are dealing with. Kakati bwobo ina ba leaders ba munyagwa who are very sharp very bright go you are my neighbor we gono mugambe yavudde eri baba akutula wana kakane wogereza odayo kati ate so cool down so bobo inciting that population eri bwetyo kati nga ina mobility borders intambula tu sigoli mu command sigoji command ya stay setting ndozo badola bana ngere mobs jezi kutegeeza nti abateesa wana bukyalo somishana Honorable Mubarak Munyago Haji Kapeterega Musazi ne Honorable Alan njagala kuwa Honorable Romshana amalire dakikazi tuli ku nsonga y'abasibe bayini pya bateereddwa n'ebyobufuzi ebiri mu nsonga eyo badde kugamba ku commanders nga kusinga because my neighbor is a very good commander mu violence is a good commander general okay onyaga yega nti yarumba yunebu yoka anonya yo certificate za Sebagala yagirumba manyo ne birala byarumba machali meyawe Kawempe ojanja kuwa manyi ebirala byo aze bade ko nokushayo oli mukwalo gwe kuva Kawempe ko oli meya bade nze ndi kushayo yunebu cyane buchoka cyane chimanyiko where was a commander
Yunebu bali banna Kampala. Bali banna Kampala. Anti oli agaye komanda bala Kampala babako komanda. Kati biseera ebyo wete walaba Sebagala. Bintu byali ku mawu. Anti okikira Makindi. Tewalaba wizo kwanga tewali mu Uganda. Naliwo. Nga Sebagala avante bayingira Kampala. Kakati nze n'abantu bebagenda bunga bagenda kuingia naye ngone kamanda kakati nze mbuuza because I never believed Sebagala had a degree honestly kati mbuuza omuku abali batamba naye babalimba gutogira abadiguri eyo bayoma yali ayina ekifaananyi nga ayina gone gutogira aba oli musiru wa kikaaki uva mu kyalo kyawa you know those guys had believed but abakamandinga is Munyagwa ate nga amaze okubagamba olutalo bwe tumala okulugusa buli omu ajja kuli omugaati naye omugaati gwabwe teguli dry nga guliko ne butter mugaati gwa butter anti nakati ku mulembe guno ngabagambye abaana ba Nassali emigaati ejja nga tumaze okukwata ejja kubeerako naki mugaati gwa butter now yali phase ya Munyagwa kakati phase eriwo yakuyisaamu egaali tonaba kuwulira kigambo ekyo kingi nnyo kingi you know what it means tujja kuyisaamu egaali they are very even nabasinkana nga bagadde enguudo I was going for prayers Mkyala Verena Rujoki Canon Verena Rujoki Masaka naye engeri gye baali nga force gye weetaaga okutaba kuba ng'olina okuba ng'oli restrained commander. Actually, by the way, okulaba nti ejeri ya Museveni teribateeka wansi abavubuka engeri gye beeyisa ku nguudo eno mene baasi eyo gy'olaba nga bagitudde waggulu anti yegaali. You have to be nalabawo ne videos ezimu nga bayitawo ku River Nile abasirikale bataloloboloka temugenda kuyitawo naye bano ne bayitawo babobiyanga abo tumuyisizaamu eggaali and nga babikola ku video. Now so how then do you handle that? Because the CFA president wetaaga Sewanyana ayogere ebibye mu extreme ye wetaaga ne Romshana ku maaso ku ggwanga naye ayogere ebibye ku extreme ye tetuyina kukaanya naye olaba akugamba munange bwe nali mu kkomera singa najjirawo nalirinye ku mmeeza you get what I mean? So you need a state nga state eyo mulimo gwayo kukakanya cool down to try to reach equilibrium no munafu ennyo atamanyi bikonde nga asobola okuddamu Munyagwa nga Munyagwa no saagala mukulu w'omusana kati nga Munyagwa buli example akaterega Munyagwa awulidde mbadde nkusaba onzikirize nkyongere bankuba ekikonde bani aba security ya ekikonde mogeri tebagandi nze ani yakuba Katerega Katerega yagenda kumuddiza kati nze nga ndaba ono yalowooza olw'amaanyi mangi akubye Katerega singa yamukwasa bulungi yagenda kufa. Ani okukwasa Katerega okwasa oli yakuba Katerega oli muntu oba erinnya lye is a member of parliament anti yani tuli mu studio namukuba Emira namukuba kakati nze saatunulona akubye natunuulira obusungu obwali buzima muki kuhaji muhaji kati okutaasa ono koza kajeri yagenda kumukuba nga tasobola kuwona okutaasa ono nze nali ekikondi oli yali mukazi omusajja mpaka parliament yali musajja they are very weak, they think they are so powerful wanga boogera wano lowooza they are very serious people so I have been with them mbalaba era bali serious ano ate katobeera serious n'okanga kangengo yeri walejizemu bweti no, I'm telling you a real story. Kakati mwali mugenda kuwulira nti Katerega omuntu naye nga temumanyi nti oli amutakudde. So we need debate. Ndeoma nga sikanya naawe sina kuba nyina okuba omugunjufu nga sikola ki sirwana
but now since we don't have it katwetaga wa amaanyi amalala of the state nga munyagwa wano waba ekibusungu bumuli bubinga azinga ekikonde alowooze ekinaddirira at least that one abeere nga complaining about Danistan kati bwano manyi munyagwa ne bwenjiramu bwenta I'm very safe because buli lwalwala kano kaba omushana nkasobola ne kotu maaso ya Yoweri so kati bwe mpulidde nkozi wano mbadde nkola survey bonna baleese ekintu kimu nti ekkomera likola bonna bwe badde nga bwawayirizibwa ate wano badde bagamba munangeri yekomera ovayo ng'owunze kati ate olina vayo ng'owunze the most important point eri nti oba owunze oba okaminze down naye nga tosobola kuba ne appetite ey'okuddamu kukuba atakkaanya naawe. To me that's the most important point because bwano toyinaawo omumundu nti Bunyagwa nja kukozesa gwe manyi kyewayitako ng'ogenda ekabaale tosobola kuddamu kakati tosobola kukikola nga manyi nti bw'oba oyina RDC totunuulira maanyi ge totunuulira ki agenda kwogera kino sikkaanya nakyo mwanukule. This is where we need to go. Nange wemba sikanya ne Alani mukole ki mwanukule naye nga simukubye kyetusabe apana nga tumuwayiriza because akazito kabadde kangi kumutwala ku kifuba mukisabe nga musirise akazito muleke akazito honorable Alani honorable Munyagwa kolenga haji bwasirise oli amalirize akazito kabadde kangi. You see the method during Agamba on this issue that maybe we need to debate the method. Bono muvubuka ski nono onavude mukomera ne ganga yabasobola okudda mu ddwaliro ne balumba ne bakuba abasawo engeri je bwe tunalabanga bakakkanye then method ekola ki but me I don't agree with that method. I would call for a heavier method. Now what? Oisigaze dakika 2 honorable Mushana. I'm not that smooth democrat. Kakati Kanso Munyagwa osobola kakkana because bano be basaba baba yimbuli abana abasibe yes group yawe yachagula yasaba yimbule bali mu mateeka no yasaba kuba tebalina musango wali omusajja aya gwe bawo omudali State House olw'okukuba abatta declan leader wa Yemiga mukumuwa omudaali awo balamu yaliwo n'omuvubuka we Masaka nagamba mukulu president we the leaders we the led we are misled twakola ensobi tusonyiwe. Yes, absolutely yes. Raga tusonyiwe president anagamba okay abatattaba bwabanga temuli kutta bantu temuli ki look into it and bwekibanga kyekyo kyebagendeddeko and indeed olabe ebbaluwa ya president ng'ekola ki ng'esonyiwa kati ebbaluwa teri possible mu mateeka nga tewali conviction. Njagala omalize. Yes teri I think it was even done with Bili Mumaso Lieutenant Mulindwa Bili Mumaso yabeera convicted nkaya nazene ne wapakabulu if you remember bobokiriza bobojukira ku peak ya Wembley operation Wembley Kano Kayanja then nga deputy director general ngagamba nti ababbi n'abatem baagala kisonyiwo president agamba bwe wabajje mu lukuse towe kisenyiwo mukama wa Kayanja tumunaga nedda sebo president okujjako nga bamaze okubeera convicted tosobola kubawo president ayina buyinza busonyiwa Alan Sewanyana ku musango gyaliko until there is a conviction. Kat conviction eri possible mirundi ebiri one ono kuoza de gumusinga then nasonyibwa okukkiriza and by the way we even have another third level the level of pre-bargain. Oyiza kwa kurumando mazeye emyaka ena bwe munabyokuoza nga bwe bya mukyala mmole katanga nebera bigenda kutayimira emyaka 3 nogamba why don't we do a pre-bargain
prebagain kiriza tugukusinze tukusibeyo olunaku lumu enkyodde ogende and you do it kati tulina okukola ko research because baddest client kigenda kujja is bwofuna presidential pardon that record ebeera negative can be used negative against you. I don't think you were convicted. Yes. No, you see, if you were convicted and you serve, it is different from if you were pardoned. Omuntu afunye pardon it is you can't use that record because there is a pardon. But I'm going to do more research about it. When I come out, we put next round. Ideally, avunanyizibwa ina kyeyandisinze okwagala kuba acquitted kubanga kiba kiwe zino process endala zonna DPP wafunira obujulizi akuzayo. But a pardon, a presidential pardon, more or less removes the record. Record of conviction. They can't use it against you. Honorable Mshana, maliriza. Katonda amanyi. Anti ku maaso kugwanga honorable ni mundekero wiza wange. Ekitongole subsequent cases. Ku subsequent cases bazizanga evidence. Kitongole kya Kabaka Foundation nga kiriwo ne banywanyi baakyo aba CBS, Diamond Trust Bank, Buganda Kombucha, Aga Khan University, Aga Khan Hospital, Jubilee Insurance, Ministry y'ebyobulamu mu Uganda wamu n'ebiwa Kabaka bakubiza abantu Ssaabasajja mu ssaza Buddo okuggwayo basomesebwe bakeberebwe bafune n'obujjanjabi ku bwereere nga 5 ne 6 December essaawa 2 ez'enkya okutuusa 11 ez'akawungeezi ku mbuga y'essaza e Buddo. Obujjanjabi bwonna bugenda kuba bwa bwereere. Kumanya ebisingawo kuba ku 0709 670 80 6 njagala Mzee Clever Francis agaye program tujiwomerwa amayembe Edward Disedi abanalozi asi alieri makindye kale kansoke mpe Haji Katerega Musazi asina agenda mkumula kulala oromushana nawo chayogeddeko nti ebyo nabyanyonyodde ku side ye biba butuufu ng'oli abikoze yeyagalidde nekati atefe okiwulira nekimanyibwa ddi nti oli teyeyagalira kizibu omu ku bagamba tetweyagalira ate waliwo abamulala bavuddeko tugira tubale abangi abamu abagamba tukakibwa. Haji Katerega ensonga z'abasibe bano n'ebyetooloddaawo ani avunanyizibwa ki ekigenda maaso ki ekituufu? Webale nnyo ssebo ate nebaza ne submission z'abannange ojjako ssebo tubadde wano mwannyinaze Proscovia Nakabira nampeereza wano message nti muwala omwana waffe Zaina Nava ekalwange yeekaliisizo abadde bano abakoze P7 abuze tamanyiddwako waali era ali mu kutya kw'amaanyi kakawala katondoza kali myaka nga 13. Tusaba Mukama Katonda asaasire asobole okulabika. Mbadde ndaba wano waliwo nekyenjagala okutereeza nga likodi nze siri mwogezi wa famire ya Mzee Amos Kaguta Mugenzi nendowooza nga ofisi ya president kiyinza okunkwatako akatonotono. Amazima gali nti omukadde Kokundeka yakwatibwa n'atulugunyizibwa. Esther Kokundeka yakwatibwa n'atulugunyizibwa. Biri bye babadde bawaana Obote omusajja omulungi abaali bamulwanyisa bataakola kibi. Maama wa nnyina wa President Yoweri Museveni yakwatibwa n'atulugunyizibwa okutuusa lwe baasala amagezi okumuddusa mu ggwanga lino. Ate ne Mzee Amos Kaguta ayina we yakwekebwa ye yali addako. So kuba olumwamini yali ekitugumu n'agamba nti Kampala baga ndi mulokole kubanga maama Miria oba n'ennyumba gye balimu ya gavumenti n'abaana b'Obote gye bali ekkololo. Naye ye Obote bwe yali ajjako Muteesa n'Abagereka n'omuzaano ono Namasole wa Kabaka Mutebi baganda ba Muteesa b'omulangira Simba bonna yabateekawa Luzira. So record y'Obote ku kubonyaabonya n'okutulugunya ab'eŋŋanda z'abamuvuganya ate teri amwenkana. Omuganda wange gwabadde awaana. Ate nno oli Saabatemu Idi Amin nga bakitawe Obote yalina bakakitawe abawerako ki omuzeeyi yali ayina bonna Amin mu bbula ly'ebintu lye twayina yabawanga obusawo bwa sukaali n'emiceere
era amawulire gabiwandiikangako bulungi ne beeyagala erira. Obote yali ayisa bubi abantu bavuganya nabo nga takoma kwabo bokka n'ab'eŋŋanda zaabwe n'abooluganda abako n'emikwano ate abawano mu Buganda. Ekyo siina kirwako nnyo bakimu. Eyo likodi gye mbadde njagala okusooka okutereeza. Then ekirala era olw'obukyayi obwo lumu nabuuza taata kati mugenzi mugwa musaasire okunzivuunulira obulungi nga nkyali muto mu primary. Detention without trial. Kubanga amini kyasinganga okwesibako ku byamugisaako bote. Taata nange kitegeeza okusibira omuntu obwereere nga tawozezza. Kati bwe bato bwe baali bakidifayininze bwebaoliawo abantu abo babanga tebabasibidde eki bwereere. Kati oyinza okutwalanga omugenzi Ben Kiwanuka nti bamaze okusitendeka kuba Ssebadduka nze namuyintavyungira ne tulaninga story yo mu Sunday Bukedde ne Sunday Vision nti Ben yennyini Ben yali kawuna wa Ssematalo okubiri ye yali yetrainingira ba Ssebadduka e Kajjansi pisto ye yazigula n'aba traininga oyo Ssebadduka yakuba Obote essasi erugogo. Kakati Ssebadduka we bamala obbakwata nga bagenza okufuna obujjanjabi mu bifo ebirala Obote azza engulu bagambye nti birimu ono ne babakwata. Obote n'amanya nti bujulizi mu kkooti buyinza obutatambula bulungi n'alangira ebiseera ebyakabenje n'abasiba awatali kuwoza. Yes, kirabika nga kibi naye lowoozaamu nti ddala Ben bw'aba yali asazeewo kumiza Obote omukka omusu oba olyawo detention eyo eri definition eya kitange nti okumusibira omuntu obwereere nga African Congress of Azania abaali bawaguka kwenisi nti esibya byayi ate be basinganga okuba abaganzi mu Africa baamanya nti kijja. Kati omukyala balina ambasada ono kakyala kaali kalungi kati nga kabeera katwadressinga nga bwe bajja okulemerako bwe batalitesana bakabbulu bwe batagira ki naye nga kyabika bakimanyi nti ANC mu nkukutu eri mu kuteesa Mandela agire ki ayimbula. Naffe nga tulabira ddala nti abasajja abalinunula South Africa ba Pan African Congress of Azania ANC yaggwamu dda Mandela ne bamuyimbula. Ate Mandela teyalwawo najja wano yali mugenyi mukulu wano ku lunaku lwa Vegas ku International Cooperative Day. Bwe bajja ne batusanga tugenda kujaguza olunaku olwo ne tuba accommodatinga ne Robert Mugabe ne Kisano ekololo. Naye nga Mandela tannajja wano era aba ANC bategekako celebrations ez'omuyimbula ku State Square. Kati yali dini wa African diplomats yali ambassador Opanga owa Tanzania. N'atugamba nti Archbishop Tutu ne bwe yawangula omudaali gw'emirembe ku passport ye bwe baateekako citizenship aba South Africa kubanga yalina okugenda ebweru yaliko nti undetermined kuga nti obunnansi bwe kaddugala we South Africa tebunnaba kusalwawo. Eyereva abakabbulu we baali bagize eki kaakati era mwaka gwa 9 mu gumu twatukuza Africa Week. So ne banno Damu abo baali Makerere wabayita nga bannamawulire nga tukulembera omugenzi James Namakajjo ne tukyazaane yali omuduumizi w'eggye lya ANC so bambi bamutamangu omukoto we Size Chris Hani ne tumunyumiza bali aba Pan Africa omuliro gwe babadde batugira ki ega mfinne twepanka oluzi tubaddeko ne ketukola South Africa ne butwandirwanidde emyaka 10 ekikutudde South Africa sanctions natize ebyenfuna ze zigikutudde kuba imanya Abamerika Abangereza abakibwe bagivaako kyeyava ekkiriza okuta Mandela ne bakkiriza n'okubanga bagenda tuteera obuyinza kyengezaako okutuukako nti zonna zaali nteeseganya. Aba Pan Africa tetumanyi na gye bali kuba n'ebibiina ebyesimbawo ennaku zino mu South Africa sibalabako oba baddeyo mu ANC nga FDC bwesuubiru bwe bazze bakomawo mu NRM kuba juzi nali ndaba ku Parliament sipiika yali wa FDC deputy speaker yali wa FDC nze ndi wa mawulire
nendaba ku minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga yadde mukadde wange Honorable Chris Doctor Baromunsi teyali weefudisi ng'ekibiina naye nakavalinga nga palamenti nga yenna yeeyisa kiki yessa kyefudisi ne baminisita ababeezi bombi baali beefudisi so efudisi erabika yagiraki yakoma omwenare mndooza neno Pan African Congress of Azania erabika yadde omwenisi so abaana bano bwe baba Honorable sijja mwogerera kubanga ye ebyabwe babyeyogerera naye bali abaana bwe babanga ekyabadde kibayamba ate Dr. Abed Bwanika yali yakitandikako dda ne bamwogerera ng'ekibadde kisobola okubajjayo nteeseganya ne bakkaanya oba bakkiriza okukkiriza omusango oba tebakkiriza. Olwaleero mbaddeko mu lukiiko olumu n'ekibiina ky'obwannakyewa kikola mu Africa n'awalala nga focus emu tubadde ne chairman wa fomu ow'empigi owa 5 wa district ng'agamba nti ng'alaga violence buli boogera ku violence eno yaliwo nga bakutte Bobi Wine mu November yali December November nga bagamba nti abaatulugunyizibwa oba abaafuna ebisago banupu oba opposition ate ne report ya police nozera etayina bukakafu osimanya bweyogera kubattibwa teraga nti n'abeNRM bagira ki baafa oba baatulugunyizibwa naye olwaleero bwe tubadde n'abantu abo ne tubategeeza nti okujjukira kwetaaga ndowooza tukukolenga mwe tuli mu iPod kozi nupu yava mu iPod oba yasigalamu waliwo kiri ekigatta ebibiina byobufuzi byonna ebiri registered ekirala kwakyengezaako okugamba nti okujjukira okwekalakasa okwo okw'ennaku ebbiri n'abantu abaafa n'abakwatibwa n'abo tuleme kirekera nuupu yokka. Yes, aba nuupu nabo banyi NRM abantu b'NRM naddala mwenneekakasa mu Kampala ne mu Masaka wano twalina ofiisi oyinza okuba ng'ogimanyi naawe nga Hadija tannajjayo ekyambogo nga tukyaliyo ne mukyala Mini Babalanda ONC twaweza abantu ndowooza nga 6 mu Kampala Metropolitan Area abaatulugunyizibwa nga tetuzze kubali abattibwa oba gwe baasanga nga ali mu yero ne bagimuyulizaako oba mukazi amabeere n'obulega ne bigenda ki ne bisigala ebweru e Masaka Surambayo olumu olimuleeta wano bawera 30 so electoral violence bwejja kati ngamba kuba bano abakwatibwa inupu yokka si be baasanga obuzibu obwo ne mu NRM bwaliyo era bwe tuba twagala okukimalawo either tulina kungubagira wamu oba kujjuukirira wamu ng'ate buli omu bw'asonga ku munne nti ku luno tugenda mu kalulu tokiddamu ffe nga ab'NRM tugamba abanuupu temukiddamu n'abanuupu nga bagamba ab'NRM temukiddamu simanyi lwolwo abeefudisi n'abalala gye bayinza okuba nga bagira ki nga bali so engeri abaana bano bwe baba nga kino kyekyabadde kisobola okubajjayo bandivudde ate ekirala okay muganda wange abadde aga nti presidential pardon temala ne wano ndowooza twabadde mubulango nenzijukira singa tezaali zi pardon abantu ndowooza nga Charles Alayi takyali minisita tendowooza yafa bambi mugwa musasire ne waliwo Francis Echweru yali wa UPA Uganda People's Army abayekera ba Peter Otai ne William Maria omugenzi agulawo oluvannyuma yafuuka minisita yayina force obote back again batema aba RC be basooka ngero sitezinaji ne babula okubamala mu Eastern Uganda neba Museveni bw'asonyiwa ekyo ndowooza background gye yabeerako mu bulokole ekyo ndowooza kyo ku bwongo kyamusonyiwa asonyiira ddala pozi nga gwasonyiye asigadde mu double standards naye bw'asonyiwa ati kati nkubuulidde kati singa double A triple AC speaker singa bandi badde kati abo baaliko eri katunoonya 36 be twatandika namu neno movement eno gaziwa ate abava ku mulamwa bwe bajja emulukuka nabo bagira ki era nze kimanyi mukulu mugaati gwa baton olulala ajja kudda ekyenjagala okusemberayo kubanga kumpi kijirawo
twadde twogera obudde nga twinsinuatinga ne ku kya Dr. Besigye nadde mpuliriza mukyala Winnie Byanyima ku radio nakutemu ebigambo bibiri. One, yagambye nti ba yali luward yasendebwa ate awala n'agamba yali trapped nti yategebwa ekitimba n'akiyingira. Kati abala bonna bye boogera biyinza okuba nga biba tebiyamba era ebya Winnie bye biyamba ebya Winnie bye biyamba kubanga ateeka okuba yamaze kusisinkana bba yamaze kusisinkana bba n'alyoka atutegeeza ebigambo ebyo. Kati bano bonna abaagala okubeera abakatuliki okusinga paapa beetaaga bawulirize Winnie. Era nze ku lwange kyendowooza ekiyinza okutuyamba mu bintu bino Winnie ate ng'alina capacity ne Dr. Besigye asobola okufuna amnesty. Ni Dr. Besigye asobola okufuna amnesty kuki olina oli serious sebo amnesty akoze eki maliriza Haji Katerega kubanga kaakati yambanga nti asobola okufuna bw'osinziira ku Winnie bwe yabadde ayogera nfuna ekifaananyi nti Dr. Besigye mwe yayagala ennyo obwa president ne Buganda muganda wange bwe yagenda nti yakawangula emirundi ena kisikanya nakyo naye waddembe lye okwogera wala kuba ndowooza kumpi emirundi gyonna kooti yagambanga nti nedda. Kati ye buli lwawulira oli kye yagambye trapped luward nti n'amuwaayo olusuubisuubi ng'agenda si yono agamba nti n'okulonda akalulu tekakyusa kyangu okuba nga akemebwa n'agenda mu bintu ng'ebyo. Naye olw'okuba ye enkola ya NRM Mwai Museveni at least alina ekisa ekitiirika ng'obisi gw'enjuki era ne Besigye emikisa giba mingi nnyo. Bw'aba ddala yali luward nga mukyala we bw'agamba, bw'aba ddala yali trapped nga mukyala we bw'agamba. Naga munnange kuyingira bitimba ekintu kigize amaaso ku ggwanga Haji Katerega Komakaawo abamusawo Betty K and Research Center Ensangi bategeeza abazadde mwena nti bategese omusomo gw'abaana wakati w'emyaka 11 kutuuka 19 nga 12 omwezi gwa December ku Club Quarters Hotel Ensangi. Twala omwana abangule mu kusalawo okutuufu naddala mu biseera bino nga bali mu holiday basobola okumalako emisomo gyabwe bulungi nga babuuliriddwa tosobola abasawo basomesa ne ba counselors ababudaabuda okubayamba ku nsonga ezo. Ebisale emitwalo 5 n'emitwalo 7 abava mu Kampala. Wandika esimu eno 0703 77 M33 ne 0788 3M6 M62. Ate Dr. Lawrence Mulindwa wa St. Mary's ekitende ne family ya Edward Mulindwa ekanyike Kamenga omakota bakutegeeza olumbe lwa mama Catherine na Kyejo Mulindwa nga twaziika gye buvuddeko olumbe lwanga 7 December era tujja kuba maokota awo Kanyike Kamengo kusaba kwekabaza Katonda kwa saa 6 kusako omusika kwa saa 4 mwena abayise kale ngenda kujja mu teke y'okubaka gambo kambuli omukasibuza naye nga njagala saluting all those online. Father wali kudembe Joseph Nkulabye Kolya Elke Busabala Bule Frederick wali Kafeche Kajansao Mzee Clever Francis ne Matia balina bweru ne Council Lilian Chikoba Mayembe Edward Kiberwe Ntinda nsasi obaka sobola busoma in the interest of time. Kajubi Henry Sarongo mwana NRM Kajanstown Council ekizibu kyabwe kiri kimu President Museveni kulwa mu buyinza opposition tebalina kye bagamba. Kale n'abala bangi Bwambale Dr. Ali Mubende Salango Kibirige Geoffrey Omuzana Barbara Kabanda ku Muzana Bridals and Boutique ku Ebenezer Building Zana ono balance wanyana kaonawo ekigemu kitundu bakubyo sibuzensi nja kusembyayo nti omukulu ono kyabadde ayogerako ensonga ya Dr. Besigye lwakuba nti ayingidde mu byamusango biki ffe tetwogedde ku byamusango essaawa tetunaba bituukako naye kye tuliko nti ova otya wano n'ogenda e Kenya n'otayita mu mateeka gasobola kuzza wano muntu kuba omuntu balina sooka mumukwata ne bamuvunaanira mu kooti y'e Kenya then ne basalawo oba tumuzza mu Uganda oba tumusibira Kenya gy'aba awoleze omuki immigration protocols tebazigoberera tewali ekiffe kye tusinga okwaga Uganda yaffe eberenga egoberera amateeka kugamba amateeka gonna bwe bagagobera naye musaazi gakuyamba ng'olaba ensi egenda etambulira mu mateeka naye bwe gatagobererwa naawe mu kyolimu wayinza okubaayo obutagoberera amateeka nekituuka nekikosa kati ffe eno kiri mbyabufuzi gye tuli nze ne Honorable Munyagwa biki
naye kakati singa obeera mu bizinesi zo oba mu nnimiro yo nga waliyo obutagoberera amateeka kubanga kiba kyazaalibwa mu Uganda nga mwekiri ti buli omu yeeyisa nga bwakola ki nga bwayagadde. So ffe tugamba nti amateeka gagobererwenga naddala mu nteekateeka nga bwe gateeka kuba waliwo international protocols ezigamba ngeri ki gyewa exchanginga abasibe n'ababaziza boteebereza okuba nti so awo we tuli era kye tusinga okuba nga twagala. Mikwano gyange beebaza nnyo okuba nti tubadde nammwe ku programu eno. Mikwano gyaffe ab'Emakindye luguudo lwaffe olw'Essalaama ssebo bwe bali kutusabira bampa emyezi 18 nga luwedde n'akabalako emyezi giri 4 okuva lwe baatandika wabulayo emyezi 14 era weginaggwako nga tebannabadumaliriza era oba oliawo mukulu ono yagambye nti ndi wansasagge ajja kuba azirengera ku luguudo olwo olw'Essalaama naye nga mwebale nnyo mikwano gyaffe n'abawagira enteekateeka zonna zetutambuza mu kitundu kyaffe ky'Emakindye West. Haji Mubarak Munyogo akagambo kamu kosibuza ensi nga toyogedde ku Dr. Besigye erinnya eryo neza President Museveni 2016 asembedde. Yes. Let him try to empower his party NRM. Aleme kugiyamba NRM President kimuyamba obutaleeta magye mu byabufuzi kubanga NRM bulwere mu mobilization President Museveni ngaji backing up na UPDF okusinzira ku ndabayo. Yes, mukoleki because we are civilians. UPDF to reserving for insurgents abali armed kugenda Congo abali armed kukuma border abalumba borders zaffe ni simunyagwa kubanga muri eyo major general amaja atudde a planning irala ni atumbangira munyagwa ne bakwata amatayi ni omuntu goli supposed to protecting ate go planning ira you see mpaka president Butambala that's betrayal. Sibuza yabo abantu ba basabasajja obugambo bubiri. Twebaza abantu bonna abaliko twabwe n'ebirala ne batulaba n'okutuwuliriza ate ne feedback gye batuwa ate sebo naawe n'enkwebaza n'abakulu okuviira ddala mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'otuteekerateekera bino ate netujja n'emitwe gyaffe nziramu okukubiriza bannabutambala mwenna n'emiriraano Greater Mpigi ab'emu Okota ne Gomba n'abawalala mwenna okujja ewatali musango nga wawayirizibwa naddala ku lw'ebyobufuzi bino byaffe mu Uganda bye tulimu. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abaana abo babadde mu kkomera ebbanga emyaka egiwera ddala kati ena. Nze eyali mu kkomera ebbanga emyaka 2 nange nkimanyi nti ekkomera liruma ate libonyabonya kwegamba otuuka ebirowoozo byo bingi nebanga bikwatibbwa wamu oba oliawo mu nsonga eyo kito kyalinga obulamu naddala ng'omusango gwe bakutaddeko togulinaako kakwate togumanyi tewagukola tewaguza kiruma nnyo nnyo era abaana abo abantu abo abawayirizibwa mu mitima gyabwe nga bakimanyi bulungi nti ddala omusango tebagulina kale kiba si kirungi naddala oba oliawo okubayisa mu ngeri nga gye bayisizaamu. Njagala okwebaza bonna abasigala nga bakyayimiridde ku mazima gaabwe nga tebazza musango era ddala nga tebakola ki tebaguza abakyayimiridde ku nsonga ne batakakibwa kukkiriza musango gwe batazza gye bali kubanga era olwaleero waliwo abaleetebwa mu kooti Emakindye era ne basigala nga bakyakugamba nti nno tugende ffe tuwoze mu kooti oba oliawo wabula ate mu ngeri emu oba endala nti waliwo eddembe lya Munnayuganda erityoboolwa oba eririnyiriddwa nti abaana abo balina omukisa okuweebwa akakalu ka kooti bawoze nga bava ebweru nga tebanyigirizibwa ng'okunoonyeza kugenda mu maaso obanga ne kooti bwe yeteekateeka okubawozesa ku ebbanga libadde ddene nga tebawozesebwa ogwo omukisa gwabammibwa n'ekigendererwa ekyokunyigiriza emitima gyabwe okusobola okupondooka bakkirize emisango gye bataakola. Ku lwange kyendowooza nti gwe olwaleero akisanyukira nti okwata omuntu oba bakwata omuntu ne bamussa mu kasonda kati ng'abo abaana abajja mu byobufuzi kuwagira muntu gwe baagala ne bamala ate ne bagamba nti tubukubonyaabonyezanga naawe okimanyi bambi obonyabonyeza mubonyaabonye ate n'amala nakkiriza omusango gwatazzanga naawe okimanyi omusango ogwo teyakola ki teyaguzza. Njagala okusaba Bannayuganda Katonda saba na Uganda oliro nasembyeyo baikakoza age mwami gundi yansubiza obukadde bubiri ngende ngoya simanyi omusirikale mu Bulago naye ate bwe nabikola teyampa sente zange
kwa NUP kati Mwami Danstan Busuulwa ebbanga ddene okuva we nava mukomera obadde ngompita ku mikutu nzije era wansooka okumpita nga nakawona noza nali mu mwezi nga gwa 8 ongamba kati owonye oliro otambula nkulabye ne ku parliament oyogera jangu ku TV tunyumyemu Danstan nagoberera ebiragiro by'abasawo kaninde abangamba weetaaga okuhiiringa psychologically from torture giwafuna mu kkomera kubanga torture eyo bw'otahiiringa osobola okufaanana mu ngeri etategeerekeka kati kunze nze ndi mbaka parliament nti okujja ku mpewo n'enjogera ebitakwatagana ndabike nga avuddeko kugamba time ejja kutuuka nzireko kati abantu bakyajjukira byenjogedde nga nvuddeko kubanga ekkomera eryo lyolaba waliyo abantu bangi abantu omuntu abeera mu kkomera omwo nayo ekyokulya ne kimubula naye enjala kyokitegeera omuntu atuuka ekiseera naaba nga byalabiraawo alabanga bye bisinga obulungi kyokka nga bye bisinga obubi ng'ali mu kkomera okitegedde bulungi kati omwana oyo tetujja kumunenya wabula bahandolaazi be balemeddwa okumubudaabuda naaba nga takola ki tayogera bitakwatagana bulungi kuba bimu ku byayogera wano bisobola okumubuuzibwa enkya nga tasobola bidifendinga yes ekyokubiri okutandika okwongera ate okuwaayiriza ng'ate naye bakuwaayiriza ekyo nakyo si kirungi nti tukimanyi bulungi nti abaana abo bawaayiriza fena tukimanyi beofuzi ba Uganda ebigenda oli mutuufu nalabala ne kati bw'ogamba nti ono asobola okuba nga yavuddeko olw'embeera ey'omukomera nsobola nokitwa nina Olivia Lutaya naye kati simulamu bulungi ku byayogera naye asobola okuba nga naye avaavaako nze nkugambye byonna nkigamba lumu era abaana abo abavudde mu kkomera nze ndowooza ekyalibadde kisinga okubeera ekikulu kugezaako kubabudaabuda so si kubeeyambisa naddala okubeeyambisa mu ngeri etali nnungi nti gwe nojja n'omugulira ebifi by'enkoko awo n'omugamba nti yogera byonna by'oyagala nze Danstan ndi mubaka parliament mmaze ebbanga nga nkulembera abantu bwe nzija wano ku TV nga bwe wampita ebiseera biri nga nkyajjukira ebintu bingi nnyo mu mutwe gwange muno nalabanga show nentunulira oyo Lwamushana ng'ayogera ebitategeerekeka n'omusajja ono wakyayogedde ebintu ebitategeerekeka kuffe ddala twamukola ki n'okaba n'amaziga kati time eno kati nga bwe naalitudde wano olwaleero nemulengera naalisituse bususu nemukwata akatebe oba nenkwata akameeza nibaga omusajja ate kati yagwiridde ddali ki kati nalina neetaaga time esobola okumanya ebintu Uganda bwetambula kati kuba yali mpya gyendi kugamba bintu byali bingi nnyo bano bamunyagwa onalibo munyagwa abanda banga nga tunakava mu kkomera ng'akutunuulira n'agaalayingira onalanya alayika yakola ki yavaako ovaayo mu kkomera n'ebisenge by'otudde mu nnyumba yo ng'obitya oba okiraba navaayo nze nga n'omusirikale omutunuulira bwe nti mutya okaabe wa poliisi kaabe w'amagye kaabe waki kugamba nga ne mmotoka pikipiki bwe ngoberera ndaba ebintu bingi busita obulaba olengera ebisenge ologoota na biki oloota bafu so abaana abo muleme kubakozesa bintu bikyamu muleme kubeeyambisa kugezaako kubaako kyemuvuga kusalira ebyobufuzi bwemba kyemusazeewo okubavugisa ekyo nti oli aveeyo awayize ti wampe miliyoni 2 mbuuke mu katimba waddembe naye tayimu ejja kutuuka abo bennyini abaana bemwogeza ebigambo ebyo ate mwe wennyini mubeefuulire kubebyo ebigambo byebakoze eki byeboogedde ti oli bw'avaayo nakkiriza omusango kirina far reaching implications naddala gw'otazza lwansonga nti kati enkya singa banakuwaayiriza omulala mu kooti bajja kuleeta musango guli gwe wasooka okukkiriza bagambye edda ssebo yagambako ensi nti yakoze bomu kati omusajja tugambye alina bomu endala ogamba ate talina nga yakkiriza nti alina bomu luli kati ndowooza olaba biriko ebyo kati nga tebannaba kubatambuza mu kintu ekyo abantu bano balisoose kutegeera bintu nga ebikola ki nga ebitambula ne babanga bakola ki
manye komera liruma sebo naliyo ndimanyi liruma naye nga tosobola kukkiriza musango mutuufu naawe ng'okimanyi tewabukola ate nga naawe Danstan okimanyi ffenna bali wano tukimanyi nti byali byabufuzi bya 2021 ebyakwatisa abaana abo mu bikwekweta ebyagendanga mu maaso ffenna tukimanyi bulungi nnyo so n'olw'ensonga eyo bwe tuba nga tugenda mu politics addako wa 2026 bano babadde balina era okuteebwa kale ate ebibambulira bya 2026 nabyo bina bye batagetinze bijja kujja wano bajja kuyolayo era abapya kakati bano bo omulimu gwabwe gwali gwakubakwata kutiisa abavubuka mu 2021 abaali batambi bagamba yes people power our power kakati psychologically ekyo bakitadde kakati bagenda ku kipya naye nga mugenda ku kipya kati bano ate abaana bo mubayambe kubanga balina ebiseera by'omu maaso n'ekirala kye tusaba n'abakyali makomera mu bate oba tebakkiriza misango wadde kuba mukimanyi tebalina musango nabo mu bbaluwa eyo baaligiddemu infact kiseeya ate bo balina kugira mu ya DPP ti ebyo tubivuddeko abaana bagende balye buki butaala yego bw'olirudda Beiro olipotinga Beiro ngenda mu kooti ne ku Mande nabadde mu kooti ku Mande eno yennyini nabadde mu kooti ne balooya bange Kanso Muyizi ne Kanso Kizesto mu Katumba ng'akiikidde Lukwago and Company Advocate kati ona balani nakubuuza ekibuuzo kino wasibwa ne Segiri bano basibiddwa otegeezezza embeera y'ekkomera lwaki bano bwe bateereddwa bayaniriziddwa ekibiina kyo naddala Olivia Lutaya ne bahaginga ne principal ne bamutwala ne ku kyennyanja ndoza yadde One Love Beach bwe baakutta ne Segirinya babuuza bavuddeyo batte lwakusobola kumanya bavuddeyo batte tetwala aba statement ebakulisaayo until after about 2 weeks baali bakumanya bwemwavuddeyo bano Jackson yalinnya kapiki n'adduka ekavule ne bamumunywegera njawulo y'abasibe yeeriwo abasibe sewanyana n'abasibe bano mwena ffe tulina enjawulo lwa nsonga twali babaka ba parliament bano baana ba bulijjo bawagizi babyabufuzi nga bo ate abamanyiddwa ku kitebe bafuuti soja naye ekyenjawulo ekyaliwo ku ffe nti nze we baatuuta ne muganda wange Segirinya nze nali mulwadde kimanyi bulungi nateebwa nga ndi mulwadde mu kooti saasobola kutuuka banteeka ku Zoom nga ndi mulwadde kati omulwadde alinya akaboda boda n'agenda ku kitebe bamwanirize bakube mu bbanga fireworks nedda tisoboka nali mulwadde kati ebbanga ate naddirayo ku kitebe nga ensonga tekyali mugole nga biyiseeko ebiseera nga embeera tekyaliwo era twatuuza press conference fena ku kitebe ne muganda wange Segirinya ne twogera embeera gye twayitamu ng'oyo omukyala bwakoze ki bwajogedde so nze ndowooza nti awo tewali mbeera mbi oba biki naye ndowooza nti biseera byebyo bino birala alright Mbaka Alan Sewanya Namakinde West NUP Namakinde West kankole ensimbi zino zije anakubuli omuteesa gonna zaako nenga Honorable Mbaraka Munyago mutunuze mu kamera producer bamanyi nti atuuse nkwaniriza amina katukomewo